This is Ground Media UG. Godbase Entertainment. Olunaku lutuuse era nga lwaleero nga 10 years we yaliwo 10 years ready and wezo kyanjawulo kikyolabe olunaku olwaleero nakyendabye olunaku lwaleero abantu bazze lwa nsonga bambi wizo waliwo balowooza ti avuddeko naye nga bambi nga wonfiirwako munno bikyuka kubanga yeduwe yali esinza okubanga emaze obuwangaazi bafana ne yamoze mu abalaba duwo nyingi ezivuddeko naye kati ono yagenda okuvaawo nga bakyeyagala kati olunaku lwaleero abantu abazze ku music ono tebamukaka ajja lwa mwoyo okitegera amaki bayita omwoyo ajja lwakwagala gwe mwoyo mu music betuwe lwakwagala ate nga gwe mwoyo era simanyi kubanga ngenzo tunula VIP ng'ejjudde simanyi abantu abasigaddeyo simanyi kye bagenda kwogera omuntu ayinza bingi bizze biyitingana netugamba owaayi nja kunoonyaako ensonga za maama waziwuliddeko ebyamaama waliwo amavuga speed amuli emabega gutategeera okitegedde eri avuga maama speed ali emabega gutakola ki gwe mutanategeera olategeera toyinza kuŋŋamba ettaka lya miliyoni 3 manyi lwaki nseka asimanyi kyali wammoze nnyo naye twali tugula ettaka lyo teryali lya miliyoni 3 teryali waza miliyoni 3 naye ate kyegambye nti waliwo ali emabega wa maama gwe tutakola ki gwe tutamannamanya gwe tutannamanya naye tunoonyeza tujjamu okola ki tujjamutegeera era tunamutegeera muga kati nze kyemmanyi maama baleka bamuvuze sipiidi etya olwawulidde ekivulu kino memories of good life maama nalowooza kati maama alabika yasimattuse kigambo yalabika yabadde ayogera miliyoni 3.5 kati nayogerako ziro ezimu zaana tezirina kubeerako omanyi 3.5 oba ne kalina mu Kampala kati wano oba ogenda kuba n'abantu bimeka ofuna miliyoni 3.5 nanti kyekugambye bavuze maama sipiidi gyatamanyi kati amubalira ye amubalira kirala okitegeera kale wawewewo ajja ku maka wetwazika moza muziikule ne maama agamba awo si weewali obuzibu kano kapoloti akali wakati w'ennyumba ng'okatunda kaweza 3.5 ebiwera omanyiyo kaga tomanyiyo manyiyo okuba ali ku nnyumba ey'amaama okutuuka ewa moze tolabawo awo manyiwo bulungi kati kano akatono kano koŋŋamba okuyita weekato kyegambye maama waliwo eyamuvuze sipiidi n'awunzika ng'ayokyezza sikwokya yawoomye kati olunaku lwaleero good life nga ggwe good life member MC w'ekibiina tukusuubire okulaba nga okomyewo ku stage kati ate olaba wendi naye nina abantu benjagala okulabako leero asooka Jeff Chiwa Alan Chiwa Don kati yeita bamuyita Don Alan Chiwa ne Jeff Chiwa wembalaba ngenda kuba mukakkamu nnyo mpozzi ne madamu Su muganda wa Silvia Wall wembalaba kiwedde naye balala bonna mbalabye webaali bali fai mpozzi ne Samekulu sinnamulaba yavuganga Mose ate DJ Red Banton waliwo DJ oli eyatukuba ekagga nga tujjukira Mose DJ ani azizemanyi Vito eyali official DJ wammwe DJ Vito waliwo Vito Rekitango DJ Rekitango mbalaba nekyenjagadde ku mutegesi buli good life alabika oba yatugenze n'atusomako obusomi otuuka nga bagamba taata wano woyita nze sirina ttaaga naye ntuuka buli wamu
Yes, so bangi tubadde twebuuza ekivulu kino eno kigenda bba kitya ba Good Life member tetubalaba nawe nga wobeebuuza osuubira kinazaawo Good Life ekivulu kino kyenina mu bulamu kino ekivulu kyembadde manyiti nekigezaako nekitajjula Good Life eba eweddewo bwekitajjula eringa eba eweddewo naye kati kyendabye Good Life ekomyewo ku top kaddamu tuli ku top kati ogambye otya Good Life kanterera bulungi kubanga nina emirembe njayina kunyona ku bbiya terera waggulu kubanga tugenda kera nawawizo kumuyozaayoza omusajja alwanye emyaka 5 gwogimanyi ebyo ogimanyi emyaka 5 si myangu bali beeyagala ebyaddala otegera va mu byaki nga newe berwanamu era namu ne banyumya enkya olunaku luneeno ndi musanyufu nnyo akayimba kannakeesa aba akajjeewo tontwalayo nga tuli ku sho tuli ku sho wanaakayimba ojja kujja onjeko interview y'akayimba tajja kayimba n'akayimba nja kumwebaza nnyo tuli ku sho omanyi abantu baŋŋamba buli lunaku fiish oyo mukozi ewatunyumiza ebyafaayo bya Good Life leero tuweeyo kamuko kakasembayo nti kiri nti Moze yayagala nnyo owuliriza abagenze mu loogi okweri kati leero katulame nkikakasa bulungi n'omuzimu gulabika guli awo gulaba show etambula agenda gikuba wizo agenda gikuba agimenye anti fe twagigamba tugipamyemu kati agenda gikuba aginiemu eno nzijukira ku 10 years eyasooka waneeno ku Africana abantu abamu baali bamera akasajja waiswa jangu ogamba abantu bino ebintu waliwo abantu abaali bamera akasajja katya abaali bawalana Good Life olunaku olwaleero ku kyolabye obagamba ki kyenawulidde wizo yayise Bebekulu ne mama zuwe naye ne mmeeza bajje ekyo kitegeeza ki eri ba Good Life members eyali abawalana yava ani yali abawalana anti yeyatuteekangamu kiri naye wizo ye tayogera ebyo tabimanyi nnyo olinga agamba nti rediyo yeyakolanga entalo ye fawunda w'entalo leka naawe fe twalina mpalaniraako mwali kumpalaniraako nga ye wawalananga mukola ki tutandika ojjajja ki ekiganye soja jeno kati woba jeno gana lieutenant jeno ne kopolo tulina kugoberera kati olunaku olwaleero wizo ajjeewo mpalaniraako netondera nnyo Bebekulu twakuwalana nnyo nga Moze waali kati nasigalawo omusiki asobola kukuwalana olina kunjokyayo bookya nfuuka ekyaliiwo kale engana kusisinkana ng'ekivulu kiwedde otubuulire oba tugenda kikuba Good Life on top oba nedda tuli eri kasandabye bano ne rayidi njirabye nga tukedde nga tusabye esimu yange ejjudde obuzibu mwalemeramu omuze gw'obulogo era enkuba mugiroze gadde tuli bubi naye omulogo wammwe promota w'embalo mmanyi mwatambudde naye omulogo wammwe mwakomyewo naye tuba nabo oba ono mupya ono akuttemu nnyo wamaanyi asinga oli gwe mwayina ale tulina dokita sooka okaddemu nga tulina dokita Ground TV 100% entertainment.